Okay, webale nnyo webalire ddala gwe agoberera ensonga zonna w'osinzira okubanga otugoberera. Bingi nnyo tukyabireeta, mbeebaza abagoberera ensonga gye twatandiseyo okulambula amasomero agatali gamu, okutumbula ebitone by'abaana abo abaliyo abasobola okuyimba, okuzina, okukola balina drama ow'enjawulo, ebitontome, ndowooza mubiraba wansi awo bikyatambula. Twaleese amasomero ag'enjawulo. Subscribe, likinga, commenting, sharing. Ate n'ekirala bw'olabanga waliwo by'oyagala twogereko, essimu zizaawo wansi. Essimu ziyaawo wansi tukubireko. So mukama wange n'okwebaza batono nnyo abeewaayo naye mwami Jjonjo weewaddeyo nnyo ekitenkanika era ssebo nkwebaliza ddala olw'okuba oli determined okwewaayo. Omuntu eyeewaayo abafumiitiriza. Era ebbanga ddene nnyo nakugambako emabega ne nkugamba nti mwami Jjonjo nina kye nkulangiriddeko ekyokuba omugagga. Naye obugagga tebuba bwa kuloota. Olina okuba nga ofumiitiriza, oli determined, weewaayo, kwegamba nga n'ebintu by'okola obiteekeramu ddala amaanyi. Era gy'olimalira kino oliddamu n'okinzijukiza Mukama Katonda bw'ali batuwadde obulamu mu maaso eyo nti nakulagula. Abantu abali ba successful mu nsi tebajja ne bagwa mu success ne bagwamu ngwe. Aba yagikola. Olwaleero lwaki tukoledde wano ku nnyanja ya Nantamanyirwa, Nantalenya mu Kateebe, Nantakubwa mugongo, Nantawuunwa, Ssabasajja Kabaka wa Buganda. Olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 31 aweze emyaka 30 ng'atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Era twongera okukuyozaayoza ayibeene tusensebuse Mukama waffe. Webale nnyo okutukulembera bulungi n'okutulambika ffe naddala ng'abale abavubuka ab'omulembe guno n'osalawo n'ogutuwa n'ogaba omulembe guno gw'abavubuka era ndowooza ekyo kituukidde. So kyeyamaani tugenda kugenda wala nnyo. Tukoledde wano ku nnyanja y'Omutanda. Ekisooka kya byonna nze John Kabanda chairman w'abasuubuzi nga negattiddwako abasuubuzi yange bonna okwetolola eggwanga tuyozaayoza Ssabasajja Kabaka wa Buganda olw'okutuuka ku myaka gino 3 nga alamula Obuganda ng'ateredde bulungi nnyo ku ntebe ye. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Omanyi Ssabasajja Kabaka talimba. Ssabasajja Kabaka yatuwa omulembe omutebi. Teyagutuwa mu bigambo n'atukolera ne rediyo 89.9 ey'abavubuka ab'omulembe omutebi. Ate ne 88 ne batatugobaayo. Kakati nze ndi omu Kabaka abantu baasitudde ng'ayita mu bintu eby'enjawulo. Ekisooka Radio CBS 89.2 ey'abavubuka ab'omulembe omutebi ddala kituufu yagiwaffe bavubuka tugyeyagaliddemu na buli kimu kyonna kye twagala amaloboozi ogatuusa hoteri y'Abakatuliki. Kakati bw'otuukawo okkirire no wansi bw'otyo ojja kugiraba ennyanja Amatobuta, enyirira. Ennyanja eno bagisima busimi na ngalo okumanya Omukama Katonda akwataganira ddala n'Obwakabaka bwa Buganda. Ssabasajja Kabaka ddala kisiikirize kya Katonda. Ennyanja gye baasima girabe n'essawa ya kakati ekyaliwo ekulaga nti etebenkedde. Ate buli lwe tubeera n'amazzi mu kibuga agafaanaganako bwe gati kiba kitegeeza nti abantu bagenda kufuna empewo eri fresh air. Abantu bagenda kufuna empewo nga tebagenda kufuna bugume kibugumirize ekyo ekitali mu kawooma. So twebaza nnyo Ssabasajja Kabaka olw'okuba nti ennyanja ena agitukuumidde nga weeri. Ate n'enkubiriza n'abo bonna abagiriraanye namwe mugezeeko okugikuuma nga nnyonjo kubanga kino kya bulambuzi kikulu nnyo. Success okugifuna bagikolerera. So mbasaba abavubuka bannange tuve mu kulera engalo. Ssabasajja Kabaka atuteereddewo ebintu byonna ebisobola otuwanika. Tuyina pewosa basobola okuwola ssente n'ogenda n'okola bw'obanga oli musuubuzi obanga olina ekintu kyonna ky'oyagala okukola. Atuteereddewo CBS tujja girangirako n'emikutu emirala egy'enjawulo. Success erimu kye bayita obugumiikiriza. Obugumiikiriza bukulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno kubanga
amazima bugagga amazima capital kakati bwobanga toyina bugumiikiriza nze nakuwola emitwalo gyange 10 n'ogizza era bwe nagikuwa n'ogibba ogenda kunzigulako olutalo so nebaza nnyo Ssabasajja Kabaka webale nnyo byotukoledde Katikkiro wa Buganda sebo tukwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala yongera maaso kubanga je gwe mwana wa Kabaka omukulu asooka kati sebo tujja kusigala nga tukugoberera mu nsonga zonna kubiriza abasuubuzi olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 31 mujje tweyiwe mu lubiri nze njakeera ku makya mukama wange ntekemu ekanzu yange ngende kuba emikolo gijja kunsangawo emikolo we ginatandikira nja kuba natuuse dda era ojja kundaba ku mwanje kwenja okutuula naye nga nkubira abantu mwenna abasuubuzi abatali basuubuzi nze ndi w'ebuddu abantu b'ebuddu twagala nnyo Kabaka waffe era nkakasa nti we twogerera essaawa zino fuso tax costa zonna zatandise dda okuba nti abantu beewandiisa abagenda okukeera okujja bannange mujje mu bungi tubugirize empologoma tugirage akajanja tugirage nti tugenda gibeererawo sebo Ssabasajja Kabaka alikabe amaziga nze nja mukabya omusaayi ogunde maguru nyondo ayi Ssabasajja Kabaka twagala okusinza wano tukwagaliza Amattikira amalungi era ffenna tugabe bugambi nti ayi Ssabasajja Kabaka wangaala